Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanatambulira ku bulungamu bwe bwe yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda maaso n'ekitabo kyaffe kino kitaabu tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, ekyawandiikibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baabu ma jaa fi ruqa wa tamaim, nga tuli ku mulyango ogw'omusanvu ogunnyonnyola okuziyizibwa kw'okukozesa rukuya ezirimu okukozesa shayatini, wakadhalika ne yirizi olwokuba rukuya za mirundi ebiri. Waliyo rukuya ashariya nga rukuya ya Qur'an na sunna. Omuntu bamusomera Qur'an, bamusomera sunna, ahadith, bamusomera edduwa ezajja mu ahadith za nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ate waliwo ne rukuya olijja kusomera ng'olaba asoma Qur'ani naye nga ate mu kusoma ayita amannya ga shayatini zimuyambeko okujjanjaba. Kati eyo rukuya yeyegaanibwa nga bwe twannyonnyola rukuya za mirundi ebiri. Waliwo rukuyatun ashariya, rukuya eri mu mateeka g'obusiraamu nga yeeyo omuntu gyakusomerera ng'akozesa ayati za Qur'ani oba amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bye, oba ng'akozesa edduwa al-ad'iya al-ma'thura ani nabbi sallallahu alayhi wa sallam, edduwa eziva ku nabbi nga nabbi yazikozesa mu kujjanjaba. Kati ne irizi omulundi oguyise mu darusu yaffe esembyeyo twagamba nti irizi zino abantu ze beesiba zaawulwamu emiteeko ebiri. Waliwo irizi ze beesiba nga za shayatini balogo be baziragirira, ate waliwo irizi abantu ze beesiba nga zirimu ayati za Qur'ani, ng'oli yateekamu ayatul kursi oba yateekamu ikhlas n'agyesiba, oba mu bulago oba n'agyesiba mu kiwato oba n'agiteeka mu mmotoka ye oba mu nnyumba ye, naye nga mulimu ayati za Qur'ani ze zirimu mu irizi eyo. Abamanyi bayawukana ku irizi ezo ebigambo bibiri. Twalaba ekigambo ekisooka nga mulimu abamanyi abaali bazikkiririza nti oli bw'aba asibyemu ayati za Qur'ani n'aziteeka mu mulyango gw'ennyumba ye tetusobola kumugaana. Ne tulaba ekigambo ekyokubiri ekyayogerwa Ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'udi n'abalala nga Huzaifa ne Ukbat ibn Amiri wa Ibn Uqayyim wa jamaatu min at-tabi'in, n'abagoberezi bangi nnyo kye baayogera nga bo bagamba nedda irizi tekkirizibwa mu mbeera zonna. Oba irizi erimu ayati za Qur'ani tekkirizibwa, oba erimu mannya ga Allah, oba erimu bitendo bya Allah ng'oli byataddemu, tekkirizibwa muntu gyesiba wadde ogiteeka mu nnyumba ye, wadde ogiteeka mu waleti ye, wadde ogiteeka mu dduuka waakolera kaseebera irizi. Olw'ensonga zino wammanga. Ensonga esooka, Sheikh agamba umumu nahyi wala mukhassisan lil umumi, ahadisi ziri zonna ezajja zibuna irizi yonna, ate tewaliwo nabbi we yajjululiramu n'agamba okujjako eno. Amakulu bagamba nti bwe tutunula ahadisi zino inna arruqa wattamaima wattiwalata shirk, n'endala ahadisi eza nga bwe twalaba nabbi sallallahu alayhi wasallama omusajja bajja 10 okumuweerera, nabbi mwenda nakkiriza okuwera kwabwe n'abakwata mu ngalo, ow'e10 n'agaana omukwata mu ngalo. Bwe bamubuuza ya Rasulallah, bano omwenda lwaki okkiriza okuwera kwabwe ate ow'e10 n'ogaana? N'abagamba oyo alina irizi. Nabbi n'atayawulamu okuggyako irizi entumale gikebera yaki, oba ya byawongo oba irizi erimu mannya ga Allah. Nabbi teyamala kukola ki? Kubuuza. Ye kasita yalaba nti irizi oyo n'amugjawo n'amugoba paka lwe yagijjako, nabbi n'alyoka amuweerera. Wakadhalika olaba ne Huzaifa nga bwe twalaba Huzaifa yalaba musajja ng'alina wano irizi ng'agenze kumulambula mulwadde, n'amukwatako wano n'amugamba kino kiki? N'amugamba irizi ennyambako okukakkanya obulwadde. Huzaifa yagikutula bukutuzi, teyasobola kubuuza irizi yaki? Ya Qur'ani
oba yaba yabalogo wabula yagikutula bukutuzi namugamba law mitta wa huwa alayka ma sallaitu alayka oba kufanga irizi ene kuliko mbadde sigenda kuzaalira. Wakadhalika ne Abdullah ibn Mas'ud bwe yajje wa mukyala we yamusingana ina irizi namubuuza kino kiki namugamba omusajja oli simanyi omuyudaaya yansomeredde mu rukuya. Abdullah ibn Mas'ud yakutula bukutuzi teyamubuuza rukuya gye yakusomedde yaawa yaba lyabasamize oba yeyambisibwa shayatini erimu amannya ga shayatini erimu okukoola abalogo erimu okukoola emizimu oba ya Qur'an. Wabula Abdullah ibn Mas'ud yagimujja mu bujja namugamba abantu ba Abdullah ibn Mas'ud bagagga nnyo ku tawhid tebayinza kukola ebyo bikolebero tebayinza kwesibayiriza era namugamba eyo sitaani yekuzanyira ku bwongo bw'ogiteekawo nekakkanya obulumi then bw'ogijjawo nebeera nga obulumi bweyongera namubuulirira ekyokukola. Kati so Sheikh agamba obwo obujulizi bwonna nga bwe tubuulidde mu bufunze bubuna irizi zonna tebwawuddeemu mbu eno ya Qur'ani eno si ya Qur'ani. Kati so agamba eyo y'ensonga esooka lwaki tugamba ekigambo ekituufu omuntu takkirizibwa kwesiba irizi yonna. Tokkirizibwa kuteeka katanga mu nnyumba, tokkirizibwa kuteeka kata irizi mu kimuli, irizi mu mmotoka, irizi mu pikipiki, irizi ku mulimu w'okolera, irizi mu baana eyaabwe erimu bakuba, irizi mu binyonyi, mu bisolo, mu nkoko, mu biraalo by'ente abantu bateekamu irizi, mu malimiro gaabwe bateekamu irizi. Sheikh agamba irizi yonna tekkirizibwa giteekamu oba ya Qur'an oba si ya Qur'an kubanga obujulizi tebwawulawo. Ensonga ey'okubiri yagamba saddu dhari'a fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laysa kadhalika. Yagamba kino tukigaana ekyayirizi wadde oli abadde ataddemu ayati za Qur'ani. Sadda lidhari'a yani sadda lilwasaili almufdiya ila alharami. Sadda lidhari'a kyeki tuzibikira amakubo agayinza otutuusa omuntu ku haramu kubanga senga abantu tunaabaleka ne beesiba irizi nga za Qur'ani ne tugamba ezo tezirina mutawaana ekinaavaamu nga n'omulala naye agyesiba nga n'omulala agyesiba nga n'omulala agyesiba bugenda kera ku makya nga tukyayawula zino ze za Qur'ani oba zino ze z'abalogo zino ze z'abamutuula ku ngo zimanyi gundi baani aligaweesa jjumba ze zino zagaba ezize oba ono simanyani abasamize bonna bwe tunakkiriza abasiraamu nti mwe mukozese irizi eza Qur'ani irizi eri mu Qur'ani oli asibyemu ayati za Qur'ani ne bali abasamize bajja kukozesa ogwo omuwaatwa babeere nga nabo basiba ezaabwe. Kati Sheikh n'agamba irizi tugaanibwa omuntu okwesiba ekintu kyonna wadde kya mu Qur'an wadde ayati za Qur'an tugaanibwa. Tuzibikire emiwaatwa egiyinza otutwala abantu okwesiba irizi endala. Okiraba n'agamba ensonga eyokusatu annahu idha allaqa omuntu bwe yeesiba ekintu kyonna nga kya mu Qur'ani ng'akyesibye nga irizi fala budda an yamtahinahu almuallaqu. Kino omuntu kye yeesibye ayati za Qur'ani agenda zivvoola n'okuzityoboola n'okuzikkakkanya bihamlihi ma'ahu fi hali qada'i alhaja wal istinja kubanga ajja tandika oziyingiza mu bifo w'amalira ebyetaago n'okwetukuza. Okiraba agenda kera ku makya nga alina kirizi ekiri wano ayingira nakyo mu gundi ate mulimu munda ayati za Qur'an. Okiraba alina wano ku mukono munda mulimu ayati za Qur'an. Ekinaavaamu aziyingiza mu toilet aziyingiza gy'amalira ebyetaago okwo kubeera bakita imtihana lil Qur'an. Qur'ani oba ogikakkanyiza oba ogijje mu kifo kyayo oba ogityobodde oba ogirengezezza. Kati n'agamba wanahwi dhalika n'ebifaanana nga bwe bityo. Yensonga lwaki ensonga ssatu tugaana omuntu okwesiba kyonna kye yeesibye ne bw'aba atunyonyole n'atugamba nedda muno mulimu ayati za Qur'ani tumugamba nedda kubanga tetujja kwawula irizi erimu ayati za Qur'ani n'eterimu ayati za Qur'ani. Ekyokubiri ojja ayati ezo jaziyingiza gy'omalira ebyetaago byo. N'ekyokusatu nusus oba obujulizi obwajja nga bugaana irizi tebwatwawulirawo za Qur'ani na zitali za Qur'ani. Idhan so ekigambo ekituufu
ekitaliiko kubuusabuusa omuntu takkirizibwa kwesiba kintu kyonna nga kiri mu foomu eyayirizi. ne bwatunyonyola nti nataddemu mannya ga Allah nataddemu ayati za Qur'ani kigaanibwa. Sheikh agamba wata'ammal hadhihi al-ahadith, wetegereze ahadisi ezo ezikulembedde. wama kana alayhi salaf radiyallahu anhum wa arda, n'abaatukulembera abalongoofu kye baaliko. Omuntu yenna bwe yeetegereza omuntu yenna bwe yeetegereza ahadisi zetukulembedde okwogera, zetukulembeza ziri eziyise nga bwe ziwulidde, ne weetegereza embeera y'abaakulembera abalongoofu gye baaliko, yatabayyanu laka, kugamba kikweyoleka nnyo, kibeera kiriya nnyo gy'oli, kirwa. Yatabayyanu laka bidhalika gurubatul islami, nti obusiraamu ddala bugenyi. Abasalafu baabanga mu kulwana bulwanyi n'abantu baabwe, jakuyirizi tosibayirizi kati kikulaga nti ate kati eno gye tuli abali ku mazima, abali ku kituufu balinga abagenyi abagwira. Bwe bakulaba nga gwoli ku kituufu, abantu bonna famire bakwewuunya, kubanga basinga bonna bali kusamira, bali mu kumala abalongo, bakuŋŋaanya ne batekawo muwumbo gw'emmere, ne bagenda ne bakola ki, ne babikka akabugo, ne bamanyagana, oluvannyuma ne bagenda eri ku bijja, ne bakola ki, ne balambula abafu baabwe, ne balondalonda obuyinja, ne bakulakula ku buddo, ne banaaba. Gundi naaba wanaabyeko ku buddo, yasinaba genda okuulekuleyo obuddo oyengeko onaabeko mwana ate emikisa gy'abajjajjaabo gikugendereko. Kati bw'ovaayo gwe nga togamba ebyo, bakulabira ddala ng'oli galiibu. Kati oyo yeewuunyisa, ebintu byonna tabitegeera nga bwe tubitegeera. Kati obusiraamu bwe buto bugenda okubeera. Nabbi yagamba bada al islaamu ghariba, obusiraamu bwatandika nga bugenyi. Wasayaudu ghariban kama badaa, bujja kuddayo era nga bwe bwatandika nga bugenyi. Fatuuba lilghuraba, nabbi n'asabira edduna nga naye beesiimye abagenda okugumira guruba eyo, okubeera mu bantu bonna nga bakulaba ng'omulala. Kikulu mmwe mwetukuza, ekikulu mmwe eddiini mulabanga eyammwe. Ndowooza weerabanga nabbi Muhammadi gwe bakunyolanyola ne bakulengeddiza ddala balabire ddala ng'obivaako. Ndowooza weerabanga nabbi Muhammadi. Kati omuntu omugamba oli ekigambo bwe even kati bayogera ebigambo ebikusoyasoya ebikugiraagira balabe ng'onafuwa. Waddu law takfuruuna kama kafaru fatakunuuna sawa, beegomba singa nammwe mukafuwala nga bo bakafuwala ne mubeera nga mutambula kyekimu. Naye bwe bakulaba nga gwe bo bateesa kugira kugenda kunaaba babuuka akabombo, bateekawo irizi, bateekawo ekyoto, ate oyaziina. Kati oyo naye ebintu tebitegeerekeka, abantu bali mu mikolo ate ayaziina. Kugamba obusiraamu bwe buto bugenda okubeera, anaabeeranga ku busiraamu obutuufu agenda kubeera nga gharibun fi ahlihi, sayakunu ghariban fi ahlihi, agenda kubeera mugenyi nga abantu bonna balaba birala ate ye alaba birala. Kati lwaki tebabeere bwe bato? Abasoma eddiini be batono, abaagala okusoma eddiini batono, ne mbasoma eddiini ate abaagala ogikolerako batono. Bwe tebagamba omuntu yagenze n'asoma egindi naye ate bw'omuwulira bw'akomawo Uganda n'anywezaawo emiziro n'aleeta n'obujulizi. Nabbi yali talya nswaswa, naffe e Buganda tetulya mmamba, naye nga yasomye. Naye agamba ensasa abantu bwe tebalya mmamba, tebalya butiko, tebalya kkobe, tekirina buzibu. Naye nabbi yali talya ki? N'agatta ebya nabbi, nga nabbi yayogera ebyamugaana okulya enswasa tebiina kakwate na byabano bibagaana kulya mmamba. Nabbi teyagambako nti enswaswa gwali muziro gwe, okiraba? Wabula yayogera ensonga eri kiriya, ensonga nga zaawukanira ddala n'ez'Abaganda ba wano nga tewali wadde akakwate. Omubaka alayhi salaatu wassalaamu bwe baamubuulira kyagenda okulya yajjamu omukono bw'ati, era olwajjamu omukono ne bamuga aharamun huwa ya Rasulallah, enswaswa eri haramu? Ekiri haramu gwe muziro, amakulu ezira. Nabbi n'abagamba la, si muziro. Saatowa wano omuganda bw'omugamba lwaki tolya nseenene, agamba atya? Muziro gwange. Olaba tebikwatagana bya nabbi. Nabbi obaamubuuza aharamun huwa ya Rasulallah, nabbi enswaswa eri haramu? N'agamba la, teri haramu. Amakulu ekkirizibwa okukola ki? Okugirya. Ate wano bw'omugamba emmamba lwaki togirya? Muziro. Era y'ensonga lwaki tokkirizibwa kukola ki? Kugirya kubanga muziro. Tayib, omubaka alayhi salaatu wassalaam bw'amala obbaga ateri haramu kugirya, era abasahaba bala baalya, n'abagamba ewaffe
Makka teyaliyo. N'olwekyo neesiŋŋaana nga omutima gwange tegujagala. Ebyo ebibiri byayogedde era obiwulidde abyongera ku kiri. Ekisooka agambye teri haramu. Bo bano bagamba omuziro gwabwe guli haramu ogulya. Ekyokubiri n'agamba ewaffe Makka teyaliyo. Kati wano emmamba teriiwe wammwe. Obutiko tebuliiwo. Ekkobe teririiwo. Enseenene teziriiwo. Bikwatagana n'ebya nabbi. Nabbi yagaye ekiganyo ekimuganyisizza okugirya ewaabwe teriyo kola ki? Kati omusajja bw'akusanga e Italy oba e Yemen n'akuleetera ebikovukovu nga bisiisesiise biki bikere biki n'agamba enfudu munnange ekijjulo ekisooka kye tuwa omugenyi kyekino n'omugaba biki bino nti enfudu n'ojjayo oba ojjeyo lwakuba weddira nfudu oba weddira nfudu wamma lwaki otidde okulya kubanga ewaffe Uganda tekola ki teri wano makovu tebabirya wano e Buganda si bwe kiri. Kati omusajja bw'akusanga e Yemen oba ettake nga gwe Sewanyana n'akuleetera enseenene n'agala kino kyekijjulo ekisooka waffe gwe Sewanyana n'omugamba sijja kulya nseenene. Lwaki tulya nseenene? Osobola okuddamu nga nabbi weeweddamu? Osobola ogamba ewammwe teriiyo enseenene? Si bwe kiri? Osobola okugamba nti teriiyo? Ogamba otya? Gye ziri naye muziro gwange. Ndowooza olaba ebyo bikontana n'ebya nabbi. Ye nabbi yagamba ekisooka si muziro ekkirizibwa okuliibwa. Ekyokubiri ewaabwe Makka teyaliiyo bye baali balya. Si bwe kiri? Ate ffe ekkobe n'obutiko n'enseenene n'emmamba n'effumbe ewaffe biki? Tomo ne bw'ogenda kati ow'enseenene ng'oli wano mu ddalasa genda wali mu katale zijjudde. Oba tulina ssente nkuwa essente ozigule. Oziri awo zijjudde za bwereere ogenda kulya ya bwereere olwaleero togenda sasula dde ekikumi kya ssente ssente zange ziri wano olye kaseenene oveemu olugundi olwo bw'onoobutuka nga mumanya eshayatini zikulumbi ez'abajjajjaabu nga nkuba lukuya ng'odda mu nteeko ogenda kutereera ogenda kuba musiraamu mulungi okuva n'olwaleero ng'ebyo byonna bino bijjeemu mu bwongo obwo ebiboozibozi ebyo lwaki tolya gundi oli ebintu ebitategeerekeka. Nabadde ekkooti ya Kisekwa yasaze omusango gwa ab'effumbe naye babadde boogera oli ekika ky'effumbe gwe kitandikirako ne bagamba ye jjajja waabwe effumbe gwe lyaluma lyamukola ki? Lyamusamba. Kati effumbe gwe lyasamba oba limuluma okuba nagamba ogwo omuziro gwa okufumbe gwe onsamba otya? Abazana n'abazzukulu omuziro ki? Temulyanga ffumbe. Kati okuva olwo tebakola ki? Tebalya ffumbe. Ebyo gy'emiziro gye giva gye gitandikira. Okiraba? Gye gitandikira. Ab'engabi naye mpuliriza ab'engabi gye basibuka bayiga bakamuga baakira mugugwa ab'engabi gye basibuka ekibagana okulya akagabi nno kimanyi munnange bajjajja baabwe mu baali balinako akasiko we baali kaakati akagabi ne kafubutuka. Kati akagabi we kafubutuka ne balowooza mpologoma. Kati mu kufubutuka bati jjajjaabwe enkutu gye yali yeesumye n'egwa n'asigala bute. Kati bagenda okumala okwetegereza kabadde kagabi. Engabi neetukola ekigambo ekinene bwe kiti okuva n'olwaleero engabi abaana n'abazzukulu engabi eyambuleeta jjajjaffe neemuleka ng'ali bwereere. Okiraba? Kaakati ebigambo gambe ebyo bwe bityo buli emiziro gyammwe gye mwagaana okulya gyonna giyina ebiboozibozi bwe bityo giyina bikiswakiswa bwe bityo ebyekiyaayiyayi. Ithan kaakati nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama ye bamubuuza lwaki tolya nswaswa agamba ebintu bisatu byeyogera. Ekisooka ewaffe teyaliiyo. Ffe wano emmamba n'obutiko n'ekkobe n'enseenene na buli kimu weebiri.
sibe kiri tayib. Ekyokubiri n'agamba sallallahu alayhi wasallama ekimugaana okulya enswaso eno teri haramu, kyasoose teri haramu, kyekisookera ddala. Ekyokubiri ewaabwe teyaliyo. Ekyokusatu n'agamba neesiŋŋaana nga omutima gwange tegujagala, omutima gwe tegujagala. Kati omuntu bw'agamba nze ensene bwe ngitunulako saagala kulya, tumugamba kisoke, osobola okuba na alaji w'ensenene, osobola okuba naye. Bano abaganda bano tebalina alaji wa mmamba wadde ow'obutiko wadde ki wadde ekkobe. Abo baakera ku makya ne beesulamu akambayaaya ne bagamba mbu tebagenda bbirya miziro gyabwe, bajjajja emizimu gibaloosa, emanyi biki ebyo, bagondera jjajja waabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam enswasa teri haramu. Ekyokubiri just wakube waabwe teyaliyo. Ekirala omubaka alayhi salaatu wassalamu esiŋŋana ng'omutima gwe tegujagala, era kyobola abalala bo baalya, yaganza omutima waabwe tegujagala. Kati ebyo ogenda okubibuuza omuganda waawe ne kimugaana okulya omuziro gwe nga temuli neki. Kati waliwo era ab'olukujjukujju, waliwo abantu ab'olukujjukujju nga ye olukujjukujju lwamulemeramu. Kati omanyi bwe bagamba ku obwo obujulizi, bagamba nedda. Nabbi tolaba bwe yagamba nti ewaabwe e Makka teyaliyo, naffe tusobola okugamba ewaffe e Buganda tebalya mmamba. Kale tukitwala Nabbi bwe yayogera nti ewaffe mu nkola yaffe e Buganda ow'emmamba talya ki? Nkola yaffe ye Buganda nga ne Nabbi enkola yaabwe e Makka we wataali enswaswa, olaba bwakulungutanya. Kati awo tumuddamu n'ekigambo eki, al-aadatu muhakkama ma lam tukhalifu sharia. Enkola yammwe y'ekitundu ekolerwako eramula ebbanga ly'emala nga teyawukanye na sharia, naye eyammwe egaana okulya ebintu Allah bye yakkiriza eyawukana neki ne sharia. Aba takyalina kiboozibozi kyaleeta, kujjako okwesuulamu akambayaaya neyeyambula engoye n'agenda ng'atuvuma ng'awedde, naye nga byonna byaleeta biweddeyo olwo. Aba takyalina kyagenda tugamba, agenda tugamba ki? Kuba balina ebiboozibozi bingi. Bw'omanyi, era waliwo ekiboozibozi kye nawulira, omanyi bataata baffe bajjajjaffe baali nga basajja ba safaari nga batambuze. Kati nga bw'azaala abaana eyiganga aleka eyo, bw'azaala e Busunju aleka eyo, bw'agenda Isingiro aleka eyo, bw'agenda eno Kotido azaala abaana n'aleka eyo, atuma butumi mannya n'aleka eyo. Kati bw'osanga Kotido ow'emmamba nga naawe oli wa mmamba, tomuwasa, ayinza okuba taatawo ye yamuzaalayo. N'owulira ekiboozibozi bwe kityo bannaye eky'obujege ennyo. Ekisookera ddala oba otemeredde bakadde baffe okuba nti owayiriza abakadde okuba nti bagenda nga bazaala bendeguza, eyo ittihamu oba batemeredde. Ekyokubiri ekiri mu ekyo nti nno bakadde baffe wa insallamna jadala, ne bwe tukkiriza nti baatambula eyo ne bazaalayo abaana ne babatuuma amannya agaffe, kitegeeza baganda baffe. Mu sharia baateekawo we out. Singa osiŋŋaana omukyala gw'otumanya eyo n'omuwasa ne bisiŋŋaana ebanga ddala mwali ba Luganda, balina kye bayita fasikhu nika, nika esazibwa mu busaze. Naye nga tumaze kulondoolera ddala Kasaayi ne tumulabya ddala nga mwana ate yazaalibwa mu mateeka ga Busiraamu, tuli ffenna ekyo kuddamu kwakubiri. Ekisooka twagala tutemerere bakadde nga tolina bujulizi ogaye mbu baatambula ne bendeguza oba otemeredde abakadde. Ekyokubiri, ne bw'owasa omuntu nga obadde omuyinako Oluganda nga totegedde ng'ali wala wamugjeyo wala, waliwo kye bayita fasikhu nika, nika esazibwamu. Ekyokusatu ekimalawo ekigoye weezinge, abannasharia bagamba alhukumu yaduuru maa illatihi wujudan wa adama au adaman wa wujudan wa adama. Bagamba mu sharia bwe bateekawo etteeka likola likozesebwa ng'ekyaliteesaawo kikyaliwo. Wenna wetusiŋŋana ng'ekyateesaawo etteeka lino tekiriiwo, n'etteeka likola ki? Livaawo. Si bwe kiri? Kati ŋŋenda kudda ku kino. Abaffe Omusiraamu essaawa zino akyakkirizibwa okugenda ng'azaala abaana bw'atyo nga bw'alekayo. Ekotida ayinayo, egundi ayinayo ng'aleka. Obusiraamu bugamba ekyo? Kitegeeza kiri kyavaawo, ne bwe muba mwali mukolera ku ekyo olwakiri, kiri bwe kiba kyavaawo n'etteeka lirina okuvaawo. Oba kitegedde bulungi? Omuntu bw'agamba nti tonywa mwenge, lwaki? Gutamiiza. Kati bw'ondeetera omubisi gwe bakolamu omwenge, si bwe kiri?
naye nga teguliimu katamiiza, tugamba tutya? Guli halaali okunywa, kubanga ekyaganyisa okunywa omwenge tekiriimu kyekiruwa? Kutamiiza. So nga amabidde ge gamu ge basogolamu emberenge y'akabisa akaganda, ge bakolamu n'omwenge, ge mabidde ge gatya? Ge gamu. Naye illa eganyisa omwenge asukuru, kukola ki? Kutamiiza. Bwe tusiŋŋanagana akabisi nga temuli kutamiiza, nga guno omwenge gulimu okutamiiza, nga tugaa guno omwenge guli haramu. Wano lwaki tewali haramu? Illa eyaganyisa wano teriiwo wano. Ekitegedde? Kati n'olwekyo bakadde baffe ne bwe tukkiriza nti kale baali batambula ne bakola bwe batyo, ekyo kyakoma. N'olwekyo hukumu eyakolanga luli erina okukola ki? Erina okukyuka nevaawo. So ithan Sheikh wano agambye nti bino byonna bw'obisoma bikulaga nti obusiraamu bugenyi. Entegeera entuufu ey'obusiraamu ŋŋenyi mu mitima gy'abasiraamu abamu, wata n'abasiraamu abamu. Osiŋŋana ddala nga musiraamu naye ng'ebintu ebimu mu butuufu aga naye obusiraamu buno seeka kati olaba ensonga eno. Oyagala kugamba ki? Temusobola kutuula ne mubaako kye mukola ku nsonga eno. Tetugaye yali ekola naye kati ejja tulabisa bubi. Mumanyi oyo awedde oyo ayagala kutwala mu ddwaliro bamukebere. Ejja tulabisa bubi, ejja tulabisa bubi ng'abasiraamu ensonga eno. Kati bino byonna bw'obisoma bikulaga obusiraamu bugenyi, era bujja kuddayo nga bugenyi nga batono ababaddeko ku busiraamu obutuufu. Kyobala nabiga fatuuba lilghulaba, beesiimye abo abagenda okugumira obugenyi obwo, abeere mu bantu nga bamulabanga omugenyi. Ne bamubuuza wamal ghuraba ya rasulallah, wamal ghuraba ya rasulallah, abagenyi be baluwa? N'agamba alladhina aslahu idha fasada nnas. Munjogereemu beebo enzivunula bbiri, beebo abali babalongoosa abantu bye boonoonye. Nzivunuleemu. Oba beebo abali babalongoosa ng'abantu bonna boonoona, abo be bagenyi. Alladhina yuslihu idha fasada nnas, beebo abagenda okubeera nga bakola ki? Hum muslihun alladhina yuslihu idha fasada nnas. Abantu be balisigala nga balongoosa ng'abantu bonna boonoonese. Kati Sheikh kyava agamba nti buli lw'ogamba abantu okuva ku irizi bo bajja kukulaga nti gwe byoleeta bye byewuunyisa. Sheikh oluvannyuma yagenda mu maaso n'okutunnyonnyola rahimahullahu ta'ala, n'agamba khusuusa n'okusingira ddala in arafta azima ما وقع فيه الكثير من القرون المفضلة. Sengo otegeerera ddala abantu bye baagwamu ng'ebyasa ebyakulembera ebirungi biyise. Sengo otunuulira abantu shiriki gwe baagwamu n'okusinza entaana nga bw'agenda obbinnyonnyola Sheikh. Yagamba khusuusa kikweyolekera ddala n'okusingira ddala bw'oba omaze okutegeera azima obunene ma waqa'a fihi alkathiru, ensonga ennene ezagwibwamu abantu ba'da alquruni almufaddala, ng'ebyasa biri ebisatu bimaze okuyita. Bw'otunuulira abantu bye baagwamu nga nabbi amaze okuvaawo, ne basahaba ne battabiina nga bamaze okuvaawo, bw'otunuulira abantu bye baagwamu min ta'zimi alquburi, okuba nga baatandika okugulumiza entaana, ng'entaana z'abalongoofu bazigulumiza, babayitiramu nga basaba. Wattikhadhi almasajidi alaiha, n'okutandika ozizimbako emizikiti. Wal iqbali ilaiha bilqalbi walwajhi, n'abantu okutandika okuzoolekera ng'emitima gyabwe gyennyini bagitadde ku ntaana, obwolekero bwabwe nga babutadde ku ntaana, obwolekero bwabwe nga babutadde ku ntaana. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lilghuraba. Wa fi riwaya qila ya rasulallah ma alghuraba qala alladhina yuslihuna idha fasada an-nasu, wa fi lafdhin akhar hum alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu.
ila hadith nabbi sallallahu alaihi wasallam watu bayogera hadithi Sheikh Albani Ibn Baz bagamba hadithi ntufu hum alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati riwaya ndio yatekako min sunnati ngabo balongo sabazzawo sunna za nabbi abantu zibali babasudde zibali babononye okiraba qila ya rasulallah mal ghuraba fatuba lil ghuraba wa fi riwaya qila ya rasulallah mal ghuraba qala alladhina yuslihuna idha fasada an-nasu wa fi lafdhin akhar qala hum alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. طيب Sheikh agamba obusiraamu bugenyi era bujja kuddayo nga bugenyi nga bwe bwatandika ekyo kyo oyongera nnyo kitegeera oluvannyuma lw'okulaba nti nabbi yali yakavaawo ne basahaba ne battabi'in abantu ne batandika okusinga entaana abantu ne batandika okuzigulumiza nakati olwali waliwo abazikuutira akadingidi wano e Uganda kigurupu ky'abavubuka abakuutira entaana akadingidi bw'obagamba olumu boogera ebigambo nga biragira ddala ekyo ekisenge kya Aisha mulimu ki olaba ekisenge kya Aisha mulimu ki olaba bwakubuuza ekyo ekibuuzo oba otegeera gyakulaza ate wamalaga nti nedda ffe tugamba abantu kusinza ntaana simanyi lwaki enzikiriza yammwe ebaswaza enzikiriza yammwe ebakwasa ensonyi woba oli kubuuri gamba nze ndi kubuuri abantu bakutegere naye ate weebuzaabuza enzikiriza yo gwolaba abalala bakwatibwa ensonyi woba oli kubuuri ganze ndi kubuuri nze nzikiriza mbino ebyokuyitira mu bafu ebyokukola ki okubeera ku ntana ne twetoloola ne tuyimba ne tukola ki nze byenzikiririzaamu gamba bw'otyo otuulire gamba byokkiririzaamu. Tayib kati Sheikh agamba otegeera nnyo nti obusiraamu bugenyi bw'oba ozzizaayo emirembe n'olaba nga nabbi yali yakavaawo basahaba baali bakavaawo battabi'una baali bakavaawo abantu ne batandika okugulumiza entaana ne batakomawo mu bitundu bingi ne batandika ozizimbako emizikiti wal iqbali ilaiha bilqalbi abantu ne batandika ozoolekera n'emitima gyabwe gyonna walwaji n'ebyenyi byabwe wasarfi julli da'awaati والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه كباكولا تشي وصرف نباتانيكو كتشوسا جل العبادات ensinze ezisinga obungi ne bazikyusa bazizaawa tugenda kulaba warragabaati warrahbaati essuubi lyabwe n'okutya kwabwe n'okweraliikirira kwabwe arragaba kwe kubanga babiinamu essuubi warrahabaati kubanga balina okutya badduka okweraliikirira kwabwe kwonna wa anwa'i libadaati n'ensinza endala zonna bazikyusa allati hiya haqqullah ezo eziyina okubanga tuzikolera Allah waffe ilaiha ne baziddiza ku ntaana min dunihi ne bazijja ku Allah zonna bazikyusa ne bazizza ku ntaana ku balongoofu kama qala Allahu ta'ala nga Allah bwe yagamba mu Qur'ani wala tad'u min duni llah tosinzanga ekitali Allah ma la yanfa'uka ekitakugasa wala yadurruka wadde ekitagenda kukutuusaako mutawaana fa in fa'alta bw'onookikola n'otandika okusinza entaana n'otandika okusinza abafu n'otandika okusinza emiti amayinja ebisiikirize fa innaka idhan min adh-dhalimin bw'onooba okoze ekyo ogenda kubeera mu bali az'amaanyi okulekawo Allah akugabirira akuliisa akutaasa akuwa obulamu n'otandika okugenda ku mukookoowe n'otandika okugenda ku kiggwa n'otandika okugenda ku ntaana shekeraga Allah yatugamba bw'onooba okoze ekyo ogenda kuba mu bali az'amaanyi wa iyamsaska Allahu bidhurrin ng'ate Allah bw'aba asazeewo okutuusaako mutawaana gonna fala kashifa lahu illa hu tewali wayinza gukujjako kujjakani Allah fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi khairin ate Allah waba akwagaliza kirungi
n'akugabira omwana oba zadde oba bugagga oba shengera kyonna fala radda li fadlihi teri ayinza kuzzayo bulungi bwa Allah teri ayinza kuzzayo bulungi bwa Allah abantu bangi bali mu bifo naye nga abantu bonna beegatta nga tebaagala ebifo ebyo abantu babibeeremu ne lwayo bakyabirimu lwa bulungi bwa Allah eri abo bwabaagaliza imma ababonereza ennyo oba bagezesa nabo abaddu abantu bangi buli kye balina waliwo ebbali waabwe abatali bamativu ndaba oyo si yakigwana naye teri ayinza kizzaayo okujjako ani Allah kyagambye wa iyuridika bikhairin Allah bw'aba akwagaliza akaki akalungi fala radda li fadlihi teri ayinza kuzzaayo kalungi ka Allah nasalullaha an yu'tiyana min fadli saba Allah atuwe birungi bye Allah bw'akuwa ekirungi teri ayinza kola ki Allah teri ayinza kukizzaayo abantu laba beekalakasiza ne ku mbaga nga wamuyise buyise ku mbaga gwe kawasa tewamuyise wadde okusiimira wadde okukulondera naye waagira bwanana musajja awasizza ekkazi tolimuwa oyagala diwaani gwogaba abakazi wamuyise kulya mmere abeere wagende naye awasizza ekkazi tolimuwa terimukubire mu nnyumba ebyo si bye byakuleesa essula sula wazze kulya mmere dakutambula kugenda naye atandika n'okuga nti ebyo byayogera achallenginga olwo nedda awasizza ekkazi tolimuwa oyagala diwaani abayita mu process ey'okwogereza ne batwalayo amakula ne babasibannika ne babateekako akadaali ne babawa ne marriage certificate kati gwaze okulya embaga ogamba tolimuwa ate olwo babikoze batya biri byonna kati ebyo byonna kajanja k'abaana Adamu ako kajanja kati Allah kyagambye wano wa iyuridika bi khairin Allah bw'aba ayina ekirungi kyakwagaliza fala radda li fadlihi teri ayinza kuzzaayo kirungi kya Allah yusibu bihi man yashaa'u min ibadi akiwa oyo gw'aba yagadde mu baddu be nabagamba ekigambo musiiba kikozesebwa ku birungi n'ebibi amakulu kwe kuba nti ofunye ekintu kye kuba nti ekintu kikutuuseeko Allah subhanahu wa ta'ala yusibu bihi man yashaa'u min ibadi awo oyo gw'aba yagadde mu baddu be wa huwa al-ghafuru rahim era ye musonyi yennyo omusaasizi wa nadhairuha min al-Qur'ani akthar min an tuhsar Sheikh agamba ne ayati ezifaanana bwe zityo nadhairuha bimaana mumathiluha au mumathilatuha ezizifaanana zinadhairuha ne ayati endala ezifaanana ng'eyo gye tusomye fi al-Qur'ani mu Qur'ani akthar min an tuhsar nyingi tosobola zikomeka n'ozimalayo okulaga nti abantu balina kubeera nga badda ku Allah subhanahu wa ta'ala sirizi siki qawluhu nabbi sallallahu alayhi wasallam mu hadisi eno yayongeramu ekigamba yayogera ebintu bisatu yagamba inna ruqa mazima rukuya ez'obushiriku watamaima n'eyirizi tubadde ku irizi zebasiba ez'emiteeko ebiri wattiwalata nettiwala shiriku bonna bushiriku kati annyonnyola ekigambo ttiwala wano Sheikh n'agamba qawluhu wattiwalata shiriku n'ekigambo ttiwala qala al-musannifu omuwandiisi w'ekitabo yagamba hiya shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'atu ila zawjiha kibeera kintu bakikola bidagaladagala babikola nga balowooza annahu yuhabbibu al-mar'atu ila zawjiha nti bifuula omukyala nti muganzi eri bbaawe wa yuhabbibu hadha ash-shay ay ar-rajula ila imra'atihi yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha nga bagakyagazisa omukyala eri bbaawe amakulu afuuka muganzi warrajula ila imra'atihi nti n'omusajja n'afuuka muganzi eri mukyala we gyeminkuduulu mu Luganda we bagiyita eminkuduulu abakyala eddagala lye bakola mbu bafune obuganzi ewa babba baabwe
ne babaliisa ebintu munva ku buko ez'empombo okiraba bateekamu shay'un min najasa walau qalila bateekamu ne kagundi akatinitini kapupu akatinitini byonna ne batabulira wamu mu luwombo ne lukola ki ne bakuyita kugumya ne lusavuwala ne lukola ki ne lunoga olugombo lunoga matova ngambe lunoga bunozi oluwombo ne lukola ki ne lunogera ddala era senga nakutulirirawo maaso nafukamirawo akonfamingira ddala nti obikoze eki obiridde era obumu kubonera bannabyabuwangwa bwe batugamba kwotegeera nti oluwombo lulimu ensonga kwe kuba nti ye bw'omugamba alyeko talya zenna zegabula mmwe mutabanirya tofaayo ng'omanya ng'omugaa senga ajjawo ekiwombo kino bampe enva endala kasaaba nga yeebuzaabuza senga kino ekiwombo baali kiggyeewo bwakiremezaawo ng'okizingako mpolampola ng'okiteeka wano ebbali nga muleete enva ate ewombo nedda ssebo muleete enva endala aleete embaga yange ng'ekiwombo bwaba kyebuzaabuza nga mukiweereza mu mmotoka wamma jangu kitwale mu mmotoka eri nga bamanya ddala bano abazze balala baaba tebajja kulya wano najisi tebajja gikombako ne bamunakola muti era omuwala ne bamulabulirawo ti omusajja gy'ogenda alabika asoma mu bali abasalafu bannatawhidi wabihatha eyenzivuunula fassaraha ibnu masudi abdullah ibn masudi bwe yavuunula ekigambo tiwala rawi lhadithi ng'ate hadisi yenyini yajogera kama fi sahih ibn hibbani nga bwe kiri mu sahih ibn hibbani والحاكم مقول مستدرك وهو حاكم قالوا باغام عبد الله بن مسعود يا ابا عبد الرحمن وانغ تات عبد الرحمن يا عبد الله بن مسعود با مغامبا هذه الرقى رقيه زنزوفو كوغرا والتمائم وهذه الرقى والتمائم نتمائم يريزي قد عرفناها ابي بماني بروني تبيتغدde فما التولا اتتولا chochechi قال ناغامبا شيء كبيرا kintu dogologo yasna'uhu an-nisaa'u abakyala be babikola yatahabbabna bihi ila azwajihinna mbu bafune obuganzi nabyo eri babba baabwe. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حافظ ابن حجر naye n'agamba byavunula tiwala yagamba wa huwa dharubun min la yagamba التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففة ategeza nga tao eliko kasira nga eliko kasira nzigumize waawo ngeliko fatha ne lamu mukhaffafa nga teriko kugumiza konna yagamba shay'un kibera kintu kanat almar'atu tajribu bihi mahabbata zawjiha abakyala baali babikola mbu basikeesike baleete okwagala kw'ababba baabwe gye bali wa huwa dharubun min as-sihri era ogwo muteeko mu miteeko gy'eddogo ogwo muteeko mu miteeko gy'eddogo abakyala eddogo lye bakola abalala balijja mu baseeka abakubi b'ebitabo ne bawandiikawo erinnya ly'omusajja wakati ne bamwetolozaako ennyukuta empitirivu ne basalaasala bati ne bamusiba nga ateeka wansi w'ekitanda osulaawo yasinga bakusibiraawo baliwandika na mukalaamu myufu olala bawandiisa na musaayi gwa haifu bakuteekeyo wansi w'ekitanda oluusi asumula n'ekitanda munda n'ateeka omwo munda omwo mu mufaliso osanga erinnya lyo nga yalisiba naawe banne yansiba ono nga lyonna yali etolooza bwati ennyukuta z'ekiwala ndala nazisazaamu ddala azikira bwati akulayo ng'oddayo okuwasaawa kati abo bonna balogo ebyo nabyo babiyita tiwalatu minkuduulu babikola bafune obuganzi era galiba n'ebintu ebyo babikola ebiseera ebisinga bibakyukira fi akhiri hayatihim mu nkomero y'obulamu bwabwe bibakyukira oli yesiba ku mukyala oba oli yesiba ku mwami beba owulira nga yatemudde munne eddogo limulaga ekyo alina kubeerawo paka nokulaba oli yatemye munne yamufumise tata w'abaana be yamusazeeko kampala mukadde amujjako ekibuga ekikulu n'akisalako era ennaku zino bayitirivu abo okiraba ne bakusalako gwe gundi gwe oba owedde toddamu nakujja mu ddalasa wano olaba nga ensi yonna ekomye kasozi soko yaziinebwa ogendeza abakyala bowasa ennaku zino basalejjako ddala ogenda ozuukuka ku makya nga ofujja musaayi
بن عقيم عن عبد الله بن عقيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. مؤلف رحمه الله تعالى oluvannyuma lw'obujulizi yazzaako obujulizi obulala nga buvaako Abdullah ibn Uqaym nga butuukira ddala ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadisi alladhi rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa rawahu Abu Dawud wal Hakim ne Abu Dawud ne Hakim bajogera wa Abdullah ibn Uqaym yayogerwako huwa bi dhammi al muhmala musaghara yali badde aqimu kati bajikola ko tasghir bayita Uqaym ye tasghir. نعم ويكنى أبا معبد كنيايه بعد ما ميت أبا معبد تاتا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري إمام البخاري بياليام موغلا كويو أقيم يغامب أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسسين كانوا ملين بقوى النبي أما كل النبي يبيرو وقو ملين بيغسين كان ولا يعرف له السماء صحيح ولا يعرف له السماع صحيح نيته kimanyikiddwa ku ye nti alina hadisi gyayogera nga yajuulira butereevu ku nabbi naye gwe omulembe gwa nabbi yaliwo yagusiŋŋaana naye tekimanyikiddwayo hadisi ntuufu gyayogera nga ye yennyini nga ye yajuulira ku nabbi tekimugana kulawa hadisi nga zijja ku basahaba abalala ekyo tekigaanibwa mu irimu ya hadisi bakukkiriza okwogera hadisi nga Abu Huraira ayogera hadisi nyingi nga zijja ku basahaba banne naye ye kennyini ogamba nti sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul tekimumanyikiddwako ku ye nti yayogerayo hadisi nga agamba ye yajuulira naye hadisi yo ntuufu era etuukira ddala ku nabbi. Tayib wakadha qala Abu Hatim ne Abu Hatimi naye bw'atyo bwe yayogera qala al-Khatibu Khatibu al-Baghdadi yagamba sakana al-Kufa yabeerako Kufa wa kadima al-Madain fi hayati Hudhaifa ناجا مدائن ومدينة ومدائن لا أدري مولانبوا حزيفة وكان ثقة يعني مسجى ميسين بنيو ثقة حديث جا يوغرا أبا منيويف متى يوغرا بيا ويوسا تليمبا تتكا مديني بتليمو يوابير الثقة ثبت. وذكر ابن سعد عن غيره ابن سعد ويليام وغرا كونغنا يجاكم لنا يغامب أنه مات في ولاية الحجاج yafa ku mulembe gwa Hajjaji we yabeerera omukulembeze nga yakulembera wilaya gye yalimu ng'omukulembeze waayo. Yayogera ki? Yagamba man ta'allaka shay'an, nti omubaka yagamba man ta'allaka shay'a, omuntu yenna ateeka omutima gwe ne yeesigamira ekintu kyonna wukila ilayhi, Allah akimuteera n'akimulekera. Kasi osalawo okwesigamira ekintu kyonna n'oleka Allah, ne Allah akulekera ekyo kye weesigamidde. Bwe yannyonnyola ebigambo ebyo yagamba man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, at-ta'alluku okwesigamira n'okusiba omutima gwe ku kintu yakunu kubeerawo bilqalbi ng'omuntu akozesa omutima, wa yakunu bilfi'li n'ebikolwa ekikolwa. Mathala omuntu asobola okubeera ng'omutima gwe gwonna guli ku irizi ate n'atakomaawo nga irizi ye bw'etebaamu mu mmotoka tasimbula, ng'alina okujja n'aginona. Kati yataddemu ekikolwa omutima n'ebikolwa. Ebikolwa ebyo bimulaga tosobola kusimbula kuva waka nga irizi mmotoka tekola ki teriimu. Oba ani agguddewo oluggi, ani yajja wano ekintu kyange, kati oyo abeera omutima gwe yagusiba ku ekyo ekintu, ng'omutima guli ku ekyo ekintu n'ebikolwa bye, nga n'omubiri gwe nnyini agulaga nti yeesigamira irizi, tasobola kugulawo dduuka nga teriiwo. Oba omwana w'obulenzi yalina okugulawo oluggi, oba yalina okumuggulirawo edduuka, oba yalina okumukolereza emmotoka, ng'omwana yenna bw'akikola tasobola kutambula. Kati kyekyo bayita at-ta'alluqu, kubanga omutima gwo gutadde ku kintu, oguwanise ku kintu kw'oguwanise n'ebikolwa byo nga kw'obitadde. Tayib agamba annahu wayakunu bilfiili wayakunu bihima, ate omuntu asobola obigatta byonna ng'omutima gwe n'ebikolwa bye byonna biri okwo. Asobola okukozesa ebikolwa byokka ate asobola okukozesa omutima n'abyawula. Tayib wukila ilayhi, nabbi yagamba wukila ilayhi ayi wakalahu Allahu ila dhalika shay, Allah amuteera ekyo ekintu kye yeesigamidde, alladhi ta'allaqahu,
kyataddeko omutima gwe. Faman ta'allaka billah, omuntu yenna bw'awanika omutima gwe ku Allah n'agwesigamiza ku Allah, ebirowoozo bye n'omutima gwe n'abiteeka ku Allah, wa anzala hawaijahu bihi, ebyetaago bye byonna n'abiteeka ku Allah, waltaja ilayhi, ensonga ze zonna zonna n'aba ng'azizza wa Allah, waltaja ilayhi nadda gyali, wafawwada amrahu ilayhi, n'ensonga ze n'azizza gyali ye kennyini adde wa Allah, waltaja ilayhi nadda eri Allah, obulamu bwe n'abuwa Allah, wafawwada amrahu ilayhi, n'ensonga ze zonna n'azizza eri ani? Allah. Kafaahu, Allah amumalira, Allah amumalira. Si kyekyoka, wa qarraba ilayhi kulla ba'id, n'amusembereza buli kyonna kyalaba nga kiri wala. Allah kasita omwesigamira, ensonga zo n'ozizza gyali, Allah akumalira, n'akusembereza buli kyolaba nga kiri wala. Wa yassara lahu kulla asiri, n'atakomaawo n'amwanguyiza buli kyonna kyabadde alaba nga kizito. Waman ta'allaka bighayrihi, ate omuntu yenna ateeka omutima gwe ku bitali Allah n'aguwanika ku byo. Wa askana ila ra'yihi, n'aba nga yeesikamid atebenkeredde ku birowoozo bye, endaba ye alaba ye mugezi nnyo. Wa aqlihi, n'aba nga yeesigamira amagezi ge, alaba mugezi muzibu nnyo, alina ebirowoozo birungi ebizimba, awo nja kuyiiyaawo. Wa dawaihi, era ne yeesigamira ddagala lye, eddagala nalifunye, ensonga yawedde dda, kasita weesigamira eddagala. Wa tamaimihi, neyirizize, wa nahwi dhalika, n'ebifaanana bwe bityo. Wakalahu Allahu ila dhalika, Allah abimuteera. Ogambye olina amagezi mangi, kale amagezi gakolere. Ogambye eddagala lyo takuwa ddagala n'otoona, baasi ngenda owone. Allah akuteera buli kyonna kyolaba nti kyeweesigamidde, magezi go, birowoozo byo, ddagala ly'abasawo, oyo tankwatako nesiwona, baasi nga kwatako ng'ofa ng'oyingira kabbuli. Nga obadde olowooza nokuwona buwonyi ne kabbuli gyeri, ne bakuyingirizaawo kabbuli. Kasita obanga ebirowoozo byo byonna obitadde ku magezi go, gamba nze neemalirira, nze seetaaga ki, Allah abikuteera. Si kyekyokka, wakalahu Allahu ila dhalika wa khadhalahu, Allah n'amufeebya n'okumufeebya. Wa hadha ma'rufu binnususi wattajarubi, ebyo bimanyikiddwa bulungi nnyo binnususi, ne bwino ow'omu Qur'an ne Sunna, wattajarubu ne experience, abantu bye bayiseemu. Bangi oli agamba nti amagezi gange wano mpitawo, munnaye ogenda okulaba nga tegamuyisizaawo. Kale munnange kale singa nagize bwenti, tokirabye nga tajuruba yeemukozeeko, nalabye ng'akantu akatono nate tikamaze ne kanfuukira ensonga. Tajiriba ekulaze nti tosobola, Allah yekka yalina okuyisaawo, wadde koolaba nga katono sooka osabe Allah obuyambi bwe mu kantu akatono. Allah yaga nti waman yatawakkala ala Allah fahuwa hasbu, omuntu bwe yeesigamira Allah, Allah akola ki? Allah amumalira. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت. أونو أبو سعيد المؤدب أتنمزا غامبا حدثنا yatusomesa yatubuulira yanyumiza man sami'a, yawulira Ata al-Khurasani, nga yawulira Ata al-Khurasani nga agamba laqitu Wahaba bun Munabbah, nti Ata yasinkana Wahab bun Munabbah wa huwa yatuufu bilbaiti, nga yetolola Kaaba. Faqultu, kyava mugamba haddithni haditha, nyumizayo hadisi, ahfadhuhu anka fi maqami hadha, njikwata okuva ku ggwe mu kifo wano we tuli ekyekitiibwa. Wa ujiz, ate onfundize. Qala na'am. Wahab bun Munabbah kyava mugamba awha Allahu tabaraka wa ta'ala ila Daawuda, Allah yasse obubaka ku Daawuda n'amugamba ya Daawud, owange Daawuda, amma wa izzati, ndayira ekitiibwa kyange, wa azamati, n'obunene bwange, la ya'tasimu bi abdun min ibadi,
duna khalqi tewali muddu ayinza kunneekwatako mu baddu bange n'aleka ebitonde byonna arifu dhalika min niyati okujjako ng'ekyo nkimanya mu nniya ye kyoyo yanneekutteko fatakiduhu samawatu sab'u wa man fihinna eggulu omusanvu ne zimukolera enkwe n'ebiri mu ggulu omusanvu wal ardunu sab'i n'ensi omusanvu ne zimukolera enkwe wa man fihinna n'ebirimu illa ja'altu lahu min baynihinna makhraja okujjako ng'omuddu oyo muteerawo wakati waabyo byonna obufulumiro. amma wa izzati lanaddamu naleera ndayira ekitiibwa kyange wa azamati n'obunene bwange la ya'tasimu abdu min ibadi bimakhluqi omuddu tayinza kwekwata ku kitonde mu bitonde ng'ali mu baddu bange duni nandekanze Allah aarifu dhalika min niyati okujjako ng'era nakyo nkimanya mu nniya ye illa qata'tu asbaba as-samaa'i min yadihi okujjako ng'ensonga zonna ensonga z'eggulu amakubo ge gonna nga kutula wa askhattu al-arda min tahti qadamai ne musuulira ensi wakati mu bigere bye thumma la ubali oluvannyuma siddayo kufaayo bi ayi awdiyatiha halaka lusenyi ki lwagenda okuzikiriramu mu nsenyi z'ensi. Awdiya jamu wadi sifaayo nsenyi ki zagenda okuzikiriramu. wa hadha al-athar fihi ma fihi eyo athari yagala kwetegereza la'allahu mawdu' ayinza okuba yajogera yateekawo nteeke kubanga fihi yusufu bun safar erimu mu rujege lwayo ajogera bamuyita yusufu erimu omusajja gwe bayita yusufu bun safar kadhabahu ibn ma'in yahya ibn ma'in yagamba omusajja oyo alimba nno olumu وقال البيهقي إمام البيهقي ناغامبا هو من عداد من يضع الحديث ويعلم مويندو gwabali abatekawo hadisi atabamanyi bali boogera ku athari eno ku nkomero ne bagamba ebyogeddwa mu athari eno bituufu ne sanadi yayo erabika nga nti eyinza okuba sintuufu n'ebimu ku biraga nti sanadi yayo eyinza okuba sintuufu weewano wetutandikidde agamba haddathani yambuulira man sami'a oye yawulira Ata al-Khurasani yani oyo tetumutegedde kati oyo majhul so tetumutegedde aljahala etta sanadi so abamanyi boogenda ku ta'aliki gye bakola kweno mu bitabo byonna athari eno bagamba athari byeyogera byo bituufu naye okugamba tugambe nti athari yo ntuufu yo la eyo amanatu ilmiya byo bagamba omuntu yenna bwe yeesigamira Allah amumalira kubanga Qur'ani kyegamba waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh okiraba ate omuntu bw'abeera nga yeesigamidde ebitonde hadisi ino kyeyogedde man ta'allaka shay'an wukila ilayhi ge makulu g'ebino ebigambo bye yasomesa naye nga tetusobola kubiwaako sanadi yo nga ku bwayo sanadi yayo ntuufu naye nga ebigambo ebyogerwa omuntu bwe yeesigamira Allah byo bituufu Allah amumalira ate omuntu bw'asalawo yeesigamira abantu Allah amuteera ki abantu Allah amuteera ebitonde namuga osazeewo ebitonde bikumalire khalas genda ebitonde bikumalire ogenda okuwunzika ng'ofeebye ng'ebyo tebiyiseemu n'olwekyo iyo athari naye muallif rahimahullah al-musannif ash-sharih yagireeta oluvannyuma yazzaako obujulizi bwe tujja okulaba hadisi esembayo gye yasembyayo omulyango guno ya hadisi ya Ruwayfa hadithu ya Ruwayfa gye yazzaako ng'obujulizi era obuziyizayirizi obuziyiza okwesiba ebikomo bya lubaale wa ghayri dhalika min al-umuri allati dhakarahu al-muallif rahimahullahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin.